ogusajja gwe nalaba nga gunyiivu nga guleekaanira waggulu Katonda nantegeeza nti ogwo muli mu lutalo okitegeera nagulabira ddala nga gunyiize nga gwagala kumira omuntu nga temu neegwa mu kkubo yagwa okimanyi okusinza kye bannyonnyolako ekitono engatto etegeeza magenda yali etegeeza enjiri engatto yagwa byonna mbimanyi bulungi na interpretation yabyo mbikoze eki mbimanyi bulungi tugenda kutegeera nti engatto egudde nga tuli kumpi tukayiganga Mukama yaŋŋamba yimirira mu nkuba eyo nenjiyimiriramu tumala ku crusade wet neddamu netandika kati Mukama naddamu naŋŋamba ddayo mu nkuba osabe enkuba yankuba nga nsaba naye nga ndi ku kiragiro amazzi ne gantuuka muno akamyanso ne kankuba pya obumyanso bwali bukuba bungi nendaba amagombe nga gegudde nendaba nga gusajja ogunene gukutte ekitala nga guli nga bagamba kukola ki kulajjana mwe wa Mukama naŋŋamba totya okyali mu lutalo bwe nali mu ggulu Katonda yali andaga eggulu nga lirwanagana ne bwakabaka bwa Sitaani kati bwakabaka w'eggulu bulwanagana ne bwakabaka bwani bwe Sitaani naye nga beetaagayo omuntu oba abantu abagenda kukiikira eggulu mu lutalo okitegeera naye ng'abantu bonna batya bakola withdraw basumba bonna batya kati kuva lwe nakyala mu ggulu waliwo kye tuyita revival oba tugiyita renewal revival okuzza obujja kati revival kusituka mu ggwanga naddala mu generation zaffe zino tulaba nga tukyali bato naye tusituka tukola crusades abantu 50 mitwalo ne bajja okitegeera ekyandekoleddwa abasajja abakulu embuyaga y'akazimu ng'erimu n'enkuba bintu ebimeka bisatu omuyaga enkuba n'ekire nga kikutte bulungi nekyetoolola we kiti nekikwata stage n'emizindaalo ojjukira mizindaalo giba bagitadde waggulu nekasitula mu bbanga n'ebisuuleere abaliwo be banyumiza nga waliwo omwana bamuyita Charles omukozi oyo omumanyi abeera mu babyuma ekyuma kyamukuba wano ng'agenda kutaasa mizindaalo waggulu ekitrash kyamukuba wano abu kati ate ffe tuzze tumanye kiri ku ground tuli muvudde mu meeting tumanye enkuba ekoze eki etonye nekola ki necha maama tugenda tuka bwetu tusembera kitundu amazzi mangi gamba yi kyekigenda mu maaso tugenda kutuka ku kisaawe nga mizinda jajjuddemu amazzi. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
Mikwano gyaffe mwenna abagoberera ensonga mwebale nnyo mwebalege. Nate tutumbuse tugobye bumale twabike nga tukwongerayo. Olunaku olwaleero enzingunya zeeganyedde ezzooba Sebaseke eddaza 225. Ndi ne Musumba Edward. Tuli ku Ubuntu tugala masanafu. Osobola bakubirako ku nsonga z'ebyokusula n'okulya. Ngenda kujjukiza aba God Hills Abo Medicine ng'olina ebikusumbuwa mu bulamu. Ebirwadde bitali byangeri emu, prostate enlargement, emmeme, hernia, asthma, ulcer, brain tumor, sperm count. N'endwadde endala nnyingi bakubireko ku 07006 49 23. Muganda wange ensonga z'ebyobulwadde ogenda zifuwa lufumo. Okitegedde so bakubireko kaakano eddagala bali kutusaka wennyini wawangalya ku mulyango ku nkola ya delivery. Okitegedde so Alpha Media Production when it comes to bifaananyi videos tukubireko ku noti 770 944 embeera erabike ng'etambula bulungi. Nze omwana Soda tuli ku Expo Dani akute kamera ne Musumba ali. Musumba Nyanjise. Yesu yeebazibwe. Amina Mukama yeebazibwe. Mukulike ekibubu. Ekibuku. Kibuku. Twavuddeyo. Mwisuukeyo. Twaviireyo. Olwo Lusoga. Lusamya. Oyisuukeyo. No, si Lusamya. Lugweri. Abali ekibuku baggwanga ki? Bagweri. Bwe bagamba omeite. Oba nange. Whatever the case, oko bambulizeeko tutandike. Mukama yeebazibwa abooluganda mwebale nnyo kubeera ku Channel Expo n'omwana Soda mwebale kumwekuumirako. Amanya gange nze Pastor Edward Mugisa. Nva ku Spiritual Purpose Gospel Network. Tulina crusade buli mwezi. Kama yatugamba mwaka guno tulina okuwangula emyoyo. Twavudde Kibuku akatundu bakayita Plaka ya ku ssomero. Tugenda banyumiza ebyaliyo. Tubasaba abayimirira n'emmere y'abaana then abayimirira n'ezi crusade zino ba sponsor ba crusade mwongeremu amaanyi kubanga tufe amaanyi ku ground wegali nnyo mangi nnyo. In fact nakoye n'okukoowa njagala kulyayo lubirizi olwaki lwa kagundi ka pooko. Oli embizi? Musumba oli embizi? Ekuwoomera? Bayibuli negaana okulya embizi. Empali olunyiriri. Babuuzengako nga bwe ekyokubiri ndya mbizi kubanga mugamba mizimu gyagenda muki mu mbizi. Sokonziremu Baleevi 11:7 agamba Baleevi n'embizi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu. Tuleete ebyawandiikibwa. Bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli. Tuleete ebyawandiikibwa. Oluwulidde Baleevi 11:7. Lumanyi. Era lunyiri tutera n'okugamba nti ne ku mirambo gyazo ebyo ebintu bye basomye tostina kusemberera nawo. Okitegedde Musumba? So oli embizi? Ndya. Tinjegaana. Njiriira ddala. Ndya pooko, ndya nyama ya pooko. Nje ndya. Kakati nze sijja kugenda ne mu nnyiriri kubanga tugenda kuwonoona biseera. Gwe soma lulwo naye nga nkugambye nze njirya. Sijja kwewakana kubanga ndi mulokole. Era njagala kubanga abagamba nti mbu mizimu gyagigendamu. Naye ate mizimu bwe gyagendamu mu mbizi, embizi zaddawa mu nnyanja. Kati lwaki munywa amazzi? Gano malala sige gali muzaga. Naziri ziri ndala ne zino zendya siziza. Ulira loya w'embizi. Osimbe nakagongo. Of course on a serious note ziri zali ndala. Ziri zagaza n'okufa zaafa. So abali b'embizi big up from wherever you are tubagala nnyo. Musumba. Ennyanja y'Abasamaria eyo yennyini yagendamu. Ennyanja eyo yennyini mazzi baganywa. Baganywa. Naye si owuliranga nkubaganywedde mbu mizimu gyaba ekitegeera. So ebintu bino bimu tuba twekwasa. Olaba juzi nali Zambia ne bandiisa ebisaanyi nga simanyi.
ne mukwano gwange yakava China ngamba yayiga okulya ebikere n'amakovu. Nali Kongo juzi bandisa nsota nga simanyi naye nga bagusikisi nyama ng'ewooma sigenda tuukawo kati nga kiringa kyennyanja naye nga mpoomerwa. Bw'oba mubuulizi w'enjiri okujjako nga oli mubuulizi w'enjiri mu kyaki yammwe nga togenda kutambula kitegeera naye basajja tutambudde kyova olaba nze ebintu byesobola kulya weebiri naye waliwo wesanga nga bakikulisiza nga tebakugambye ate nga kiwoomye nno. Nsumba tutandika abantu malirizo babuuza amina tutandika olutabaala abasamize balogo abasamize bebugwere kale namba y'okusabirwako eri 07 07 418 Mukama abampira omukisa tutandike. Olwatuuka olunaku mpozi mwagenda lwakumeka? Twagenda lwokusatu. Yes. Yeah. Byonna byali okay mu kugenda. Ne mu kutuuka reception yali etya. Nkutandikira nga tusimbula. Akati abooluganda tuli mu kwogera nti ebugwere oyisaawo ennyumba emu bbiri sabo. Kyalo kimu kiyinza okuba n'amasabo 50 nga gonna gaati ate nze mmanyi tulira akati tuba tusimbula omanyi kati tusaba ne tusiiba nga spiritual purpose ababulizi b'enjiri ne tusaba ne ku lusozi tusalayo ne tusaba ne twegayirira ku lw'omulimu gwa Katonda. Kati olwokusatu tuba tusimbula nga ntudde mu motoka mukyala wange n'aŋŋamba jamu ngatto naye before engato bino by'engato nga tebinaba kutuukawo tuloota ekirooto kye kimu bantu abo babiri nze naloota nga bukya lwakubiri nendoota ennyanja 2 okitegeera nga mu nnyanja 2 ezo nga tugenda nga tugenzeemu ng'abantu bali mu kubonaabonera mu nnyanja ennyanja yasooka abantu bali babonaabona nyonyonyonyonyo mu kirooto nenwana n'omuntu yali antutte mu nnyanja eyo ne tujjamu abantu abali mu kukola ki okubonaabona okubbira okunywa amazzi nga katuba tuva mu nnyanja ey'okubiri esooka eyo ne tusanga batamivaawo ku mwalo nabo ne mbabuulira enjiri nabo ne bakola ki ne balokoka. Katugenda tusanga ennyanja endala nga bali n'okwetemeramu omutima gwange ne gwekanga naye ono yandeeta nagamba oli mutiitiizi ne mugamba nedda siri neneekaza ne tuyingira ffenna ne tutandika kukwata bana balina ebijambiya ne tubajjako ebijambiya omu yali anvudde mu mabega ng'agenda kuntema waliwo omukono gwajja ne gumuggyako jambiya nga sitegedde twali mu kirooto ne tulwana ne tujjamu abantu bonna ebijambiya ne batandika kukwata kutuga kati ate naffe ne tutandika kubatuga abatuga bali abatemaatema abantu kati Mukama n'aŋŋamba nti ago magombe mwoli mu nnyanja olina okuvubamu abantu bave muki mu magombe mu kubonaabona kati ekirooto kyaggwa nga nnyanja eteese naye nga waliwo omusaayi naye ng'abantu abafunye ebibundu bonna nga tubatadde mu mabbali gaki ag'ennyanja ate laba the same day mukyala wange adoota ennyanja era yaloota ennyanja esooka kubanga eze sobola kyanjula nnyo kubanga ye yakiroota era nga batulemeseza genda avuba ate bino byali byennyanja naye ne bamaliriza nti nenfuna amaanyi nenkuba abasajja abaaliwo awo okutulemesa genda avuba kati we twamala ate ne tudda mu nnyanja endala ye yalimu abantu abali abantu nga bagamba nti n'oyo pasita tujja muliiramu naye nti Mukama n'atuyamba ne tuyingira mu bali b'abantu nti yankwata nga kundya bwati ng'akwata ekyuma nga mukono gwange gulinga ekyuma nga tasobola kundya nga mubiri gwange gufuuse ekyuma nti nemba kuba ne tusomoka ennyanja kati ebirooto ebyo byatuuka nemanya nti tuli mu lutalo tugenda mu lutalo mba ndi awo basumba bankubira nga baŋŋamba
mikwano gyange ab'embaale gyogenda tewabeerangayo crusade. Ye yasoose mu bulamu bwayo bwonna. Yasoose crusade mu kibuku ng'ekuba wiiki namba. Teriyo balokole bategeka overnight. Zokka ze bategeka. Naye kya crusade. N'ategeka crusade ategeka kaabo baawo nga yeka yayimira katuuti. Pulira ettendo bali kubira wansi. Ate abatalina wabuukira. Ate nga bw'olaba crusade buno tuziyita open air teba crusade. So ne mbagamba nze no nga wenjagala weewo. Nze nange njagala ne mungamba nti wenye natea crusade waliwo musamizawo wenkola ki wetwagala ne gamba okay kale musumba tukwaniriza ne babuuza mwasiibye ne bagamba ekikulu ne wetusaba ne tusiiba waliwo abasaba ne basiiba nga tebasobola kujja kubuulira enjiri naye ffe twasaba ne tusiiba tuli ku kigendererwa ky'eggulu tulina ogenda tuwangula emyoyo tuvube. Wewa astronomer waliwo omukulu akwagala nnyo bamuyita astronomer nkankebera erinnya akwagala nnyo era ngamba oyo musumba yeyandokola erinnya nga Zungu alina erinnya kandi noonye mukama wange mumutumireko then ntoke tugende mu maaso nati nakumutumira nga ntandika neneerabira bamuyita astronomer Tech Alfred wetegedde otera nokukomentinga mu comment section musumba Edward ovaka mbutuuziza naye akutumireko mu bitiibwa ebyawaggulu. Amina mukama akutuule mukisa astronomer. Yes. Ndikutte Alfred YouTuber. So mulumba tulumba tugenze tutandise kwolwo tulumba tuli mu motoka baangamba jamu nga tewatambudde dda okooye yambala bisandozi kati nezijamu nga tuneziteeka wansi wano ku motoka laba wetutuuka nga ngenda kufuna amazzi g'okunywa ge tutambulirako nga tunywa engato neegwa engato emu neegwa mu kkubo yagwa. Okimanyi okusinza kye bannyonnyolako ekitono engato etegeeza magenda yali etegeeza enjiri engato yagwa byonna mbimanyi bulungi na interpretation yabyo mbikoze eki mbimanyi bulungi tugenda kutegeera nti engato egudde nga tuli kumpi tukayiganga okitegeera era mbagamba bwe nti nga tunoonyeza ngatto ngebuze nembagamba nno tetugenzeeko mwenyweze mukoleki munywere masajja munywere lunono tuli ku lutalo munaye musajja watu nalina peya 2 nga crusade najambalirako peya nemu yokka kati tugenda naye nga abaana bange bona bakimanyi n'aba intercessors buli omu akitegedde mu kye tuliko ki kyokya etutuuka ebyuma ne babiteekayo stage ne bazizimba buli kimu kyonna ne bakiteekawo ku lwokuna sound amala kugamba abu ekire ne kyekolaawo waggulu netonya paka sawa nga 11 zakawungezi emala kuca bweti abantu beeri baveeko mu kwagala Katonda ne bayiika ku kisaawe nali sikirabangako sikisuubirangako kwolwo twafuna abantu nga 10 ne bayiika ku kisaawe ne wajja crusade negenda mu maaso abantu tubasabidde emizimu gye babuuseemu abalokoka balokose bantu basanyuse ekyalo kigambe bannaye tetutufunangako crusade bweti Katonda waali mu kitundu era ekiro zukusa amazege gange 9 tusaba tukube emizimu tukubye bwangula era lwokutaano tugamba enkuba kubanga kwolwo Mukama yaŋŋamba yimirira mu nkuba eyo nenjiyimiriramu tumala ku crusade wet neddamu netandika kati Mukama naddamu naŋŋamba ddayo mu nkuba osabe enkuba yankuba nga nsaba naye nga ndi ku kiragiro amazzi ne gantuuka muno akamyanso ne kankuba pya obumyanso bwali bukuba bungi
nendaba amagombe nga geggude nendaba nga gusajja ogunene gukutte ekitala nga guli nga bagamba kukola ki kulajjana mwe bamukana ngamba totya okyali mu lutalo nafuna amaanyi neneetoolola ekisaawe ekyo mirundi 10 ekiro neŋŋamba twalimu bantu basatu twalimu nze Pastor Rashid ye mobilizer wa Eastern ne musumba we Zambia yazeeyo ne tusaba ne twetooloola obumyanso nga bumyansa nga kakuba mu face we kati nga mizimu gikugamba nti tojja kusobola wano naye nga ddoboozi oliwulira naye nga ŋŋamba Mukama ye yatusindise mu kifo kino laba bwe tuli mu kusaba tugamba nti enkya tewabaayo ki enkuba nga twerabidde ekola statement nti crusade yonna tewabaayo ki nkuba ne tuvaawo ne twekwata emikono ne tusaba ne tulangira twasabalira ssaawa emu n'ekitundu enkuba nekendeeramuko ne tuvaawo ne tugenda naye ffena nga tutobye nga bw'okiwulira engatto kuviira ddala wonna ng'otobye enkuba yali nyingi kati ku Lwokutaano Mukama n'akiryalinga eggulu teyali nkuba turn up yali okay abantu ne balibo kasita kati byuma byaffe obimanyi bikavaringa ebitutambula nabyo ebyo bikavaringa kumpi byalo nga 2-3 gwe kasita oteekamu abu oba batandika wano ku intercedinga saawa z'oku intercedinga batuuse dda nga beemulula bavaayo kuolwo abantu baayiika neŋŋamba banaye Mukama sikirabangako twafuna over 5,000 abantu nga 15,000 mu kisaawe ne tubuulira enjiri kwoyo abantu 300 baalokoka ne mujjiramu omulenzi wiiki ng'emu baali bakata 4-8 nga bagenze kubba bali bonna babatta kati mu kubatta ye n'atoloka kati yali anoonya yali akyekwese bwe yawulira crusade kolo najja n'agamba Mukama musumba nzize Mukama anyambe njagala Yesu anyambe saagala kufa jjajjaffe yatukolimira tubeere nga tubba ekitegeera omusajja nemusabira mu maaso g'abantu ne bagamba kituufu omulenzi oyo mubbi ate nga yaŋŋamba bw'ati yeye nga bantu nga 20 bakafiira mu ngalo ze nga bagenze kubba ekitegeera so mbabuulira ebintu main ebyaliyo ku Lwokutaano olwo ne tusanyuka buli omu n'abeera musanyufu ayaya kumbe tunyiiza abasamize kati basamize bakeera ku Saturday ku makya bajja ku kitundu nga mubalaba nze nali siriiwo kubanga ku ground kubaako abaana bamanyi ne bajja baali bantu nga 10 bonna nga basamize basajja nga bazze kola kulokoka si kulokoka bazze kola save n'okusamira n'okulaba ngeri gye bagenda kusuula obwo si bunyoomi ogenda otya banno we bakolera gwe n'otandika okukubirawo gunju mujje nkugambye bajja kati nze tebaŋŋamba kwolwo jjukira tuli mu crusade tulina meetings z'abasumba tuli kuno kati ate nga nze mutwe mukulu kati abaana nabo tebakifaako naye mulimu omukyalo omu yali musabi yabalaba ate ye n'atatugamba okitegeera ne beetooloola kitundu kumbe ssebo bazze balumbye balumbye bazze bamazzeeko nkubuulire cutting a story short twali tutudde mu meeting era meeting y'abasumba b'ekyalo nga nina okuvaawo then ngendewa tugende crusade nga Zuwena Katuuti bakutte dda praise bwe twogerera abantu nga 10 already bali ku kisaawe ekiro ekyenkuba tumanyi gye kyava twali tukyali meeting mu dakiika 5 enkuba nezingawo nga Katonda atonyeseza enkuba ate eyo si ya Katonda ssebo eyo si ya Katonda yali yani yali
yebigundi bya Bugwere mizimu gye Bugwere balina amaanyi agasobola okutonyesa enkuba anti begatta nga 50 ne basobola kubeera nga bakola ekisuka kitegeeza nti waliwo abaaliwo ne balemererwa okusooka kwe kuyita ki tiimu ng'abolaba nti basawo begatta abekinansi begatta balina ekikundi kyabwe mu kitundu nabo besonda enkuba nesituka mu dakika 5 enkuba yatonye onule mu kitundu ekyo kyokka kitegeera basindika oba tukayite kayiringu oba tukite kiyaga kyakazimu oli ndali ngoseka ngambye kayiringu sike kano sike kano akazimu embuyaga y'akazimu ng'erimu n'enkuba bintu ebimeka bisatu omuyaga enkuba n'ekire nga kikutte bulungi nekyetoolola we kiti nekikwata stage n'emizindaalo ojjukira mizindaalo giba bagitadde waggulu nekasitula mu bbanga n'ebisuuleere abaaliwo be banyumiza nga waliwo omwana bamuyita Charles omukozi oyo omumanyi abeera mu babyuma ekyuma kyamukuba wano ng'agenda kutaasa mizindaalo waggulu ekitrash kyamukuba wano abu kati ate ffe tuze tumanye kiri ku ground tuli muvudde mu meeting tumanye enkuba ekoze eki etonye nekola ki necha maama tugenda tuka bwetu tusembera kitundu amazi mangi gamba yi kyekigenda mu maaso ai tugenda kutukako kisaawe nga mizinda jajjuddemu amazi nga stage y'omusajja ebyuma bimu babigoyeza enkuba nga efunyiza yes ogo kayiringo oba mukategedde akakola akazimu batugamba oba tornado katonado mu luzungu emitinze eyo era singa soda wali bagiyita ensoke wali ogenda ka recordinga kubanga gobeera sharp lwakuba bali bonna buli yali atidde jukira enkuba zino guni ladu zibwatuka abaana ne bagamba kutaasa ebyuma katutaase ki obulamu ne bava amasimu buli kimu kyonna ne bakirekawo amazzi ne gakulukutira mu simu zonna ze baali bakyajingira wansi ku stage ekirungi amplifiers baali bazitadde waggulu then wano nga ate waliwo kino ekituuti kino kyetulinnyako kyekyataasa amplifiers zonna kati ebintu nze nkunyumiza nti ogusajja gwe nalaba nga gunyiivu nga guleekaanira waggulu Katonda nantegeeza nti ogwo muli mu lutalo okitegeera nagulabira ddala nga gunyiize nga gwagala kumira omuntu kitegeera kati omanyi bintu byonna bibaawo Mukama abikulaga naye Mukama akulaga ekintu kigenda kubaawo oba waliwo osabye nnyo oba okaabye ne weeziringule otya naye nga kigenda kola ki kubaawo kiringa nga bwolaba mu bulamu bwonaawo olina byosabira naye bikoze eki byagaana kikyakutuga naye nga osaba okoze eki osiiba so okuwangula emyoyo ogenda kuvuba emyoyo bwekityo bwe kiri kyova olaba abasumba bamu batiitiizi tebaagala akola zikuruse tebaagalira ddala kubanga bamanyi waliwo emiggo challenges lutabaalo kakati tutuuka ekiseera nsanze ono mwana ekigere kizimbye kyenkanawo ekituma kimukubye kima kyamuwotodde kati kwegamba nga tolina nekyokola natuuka ne ntunulira bwe nti estage yaffe badde enywidde bulungi kituuka kyaffe emizindalo nga gyonna ufa zayingiddemu amazzi tuta zonna zakubye okitegeera kati
Moyo wa Mukama n'angamba nti okyalina okulwana mu kitundu kino okube. Okitegeera? N'angamba naye obuwanguzi ogenda abufuna. Ekizibu kiba kimu, ensi y'omwoyo bweyogera, eggulu bwe lyogera liba tesobola kugamba nti ogenda kuwangula enkya obadde naye eryo liba likoze eki kasali kwa shuwalinga n'obuwanguzi. Yes, buba bulina otuuka. Nenkwata omwana yena nga zimbe ne bagamba mwanguye ku ddwaliro, ne bamutwala oyo ku ddwaliro. Kati nenkwata ebintu ebyangungu ebitulina okukola ki kukola. Amazima ku olwo ebyuma byagendamu amazzi tebyayogera, mizindaalo tejayogera. Last day crusade teyakolebwa. That is Saturday. Njogera ku Saturday. Was it the last day? No. Last day was supposed to be Sunday. Anti bo bali bamaze kunzikiza. Bazikiza crusade nti kati kiwedde. Balina okuddayo Kampala. Baddeyo tubagobye ku ddalo. Ate bo bali bakisinise nga bamanyi ngeri bantu gye bali nti ndowooza wayinza okufiira muki omuntu. Ate ekyo kiba kiraisinga security concern. Already twali tusabye nga Mukama amaze kwashuwaringa nti olutabaalo lw'amaanyi naye tugenda akola ki okuwangula. Kakati crusade nezikira mu Zambia, abantu abali bazze nga 100 n'akwata n'ayimirira ku katuuti n'abayita Zuwena yatendereza nga tekuli yadde kyuma. Wenjogerera kamera yazikidde, simu zazikidde, toyina kyosobola kwata. Ne tubalaga nti tetujja kupawa oba tekuli ebyuma. Ate n'abantu ne batulaga omukwano ne bagamba kati kirabika basamize beeno mwana n'akuba ettendo ly'omumwa, ettendo ne likwata. Mu Zambia najja n'abuulira enjiri, abantu ne balekana ne basinga ne bagamba bannaye kiri wano. Nze nali mpeddemu amaanyi nga boolaba ng'omuntu waggwamu amaanyi, naye nagenda kuwulira eno okuleekana kuli eno n'ettendo n'enjiri egenda mu maaso. Mukama n'anziza maama n'agamba nakugambye teri kuwanika. Guma lumba teri kuwanika. Naddamu amaanyi ago. Olwo nalimba ngamba banaye musajja wa stage tugenda munyonyola tutya. Tansibe nga byebirowoozo byendimu. Ekitegeera. Ate tubale tunamaliriza balance we. Ate bino bibaddewo nga ndi mu birowoozo. Dowoozi ne lingamba vaayo eyo guma. Nenvaayo gye nali nenzija ne ngamba sound engineer ne mugamba okimanyi nti enkya tugenda akola crusade. Kati bano tebamanyi nti bali bamanyi bamaze tuzikiza naye base beam zona zali okay. Base beam amazzi gazingira mu za wansi naye era tegazikosa. Naye bino kana akatuuta akasituka bwe kati kebasitula mu bbanga. Ako ejje mizinda lujja waggulu gye gyakosebwa, embaawo zimu ne zimenyekamenyekamu, ebyuma bya stage bimu ne bikola ki nebyonooneka. So nangamba kisoboka Musumba nti ekisoboka. Nangamba kali Musumba oyogedde enkya n'akeera n'acekinga hofa zonna ezirinamu n'azikalirira ku musana. Gosaaga busaazi n'azikalirira n'asumula zityuta ezafudde n'azireka, ezitafudde n'atereeza, n'ajjamu emizindalo egyogera full range 4 zaali 5 ku 8 n'ajjamu ezo n'amala n'ajja n'azitereeza kasita zaafulumya akasaundi akano akagamba nti kasaundi kayogedde ne mugamba kiwedde tulumbe. Bali bamanyi Sunday tetugenda kukoona baba bakyali awo. Jukira gine base beam gicha ne mugamba yongeza base beam nabeewa bajiwulire n'akikoona bagenda kuli akaloko nanga kanyenya bwe kati gamba naye ono musajja kirabika talina emputu. Bano balokole balina emputu era bagamba bali boogera mu sente ne bagamba naye balokole balina emputu. Ebyuma byagudde buli kimu kyagudde naye nga basazeewo paka leero nabo bakole crusade balemezaamu. Ne mbagamba abankyazisa teri kuwanika wano.
ne tukuba crusade kwolo nensinza nemala kusinza ekitiibwa kya Katonda nekiika mu ground Juena yatendereza nze nenyingayo nensinza after nensinza nengoba emizimu bana emizimu gitudde mu bantu beri uba basumba tebasabira abantu ne tugoba emizimu era aba ashers beri babeera stede kubanga omwana omuwala ye abuka mpanga bwati yaddamu ne kata wansi nagamba oyo tegenze mu ddwaliro atumbiranga ekinyonyi lwokuba bimu basagala mwana ono abiteeke ku kamera kubanga abantu abamu babiri aba bayinza okukola ki okwenyinyala so ateekamu ebisobose gwe so ne kitambula bwe kitunga crusade ewedde temwafunye buzibu mwakomyewo muli balamu okujjako Charles ayiga Oluganda yakaba gajijira gaba lero Charles wakabidde Charles kulikayo nnyo mukwano gwange welcome back from Kibuku kati tutuuka nkubira nanyini stage mugamba naye muzeeyo kimanyi kiriwe kiti newe kiti nali manya agenda kubogala abaga ngamba nsumba mbimanyi bibaamu ebyo naye kyenjagala kiri funa sente otereze stage yange kubanga era yange ye mujjo okozesa ne mugamba ojja kungumikiriza nagamba tewali buzibu kasita obukola ki wendi ojja kutereza so n'essaawa zino tuli mu kuterezera byuma ne stage lwaki nti mulabe walwana gwe si kirungi kulwanyisa akantu katakudiza okitegeera bwe nali mu ggulu Katonda yali andaga eggulu nga lirwanagana ne bwakabaka bwa Sitaani kati bwakabaka w'eggulu bulwanagana ne bwakabaka bwani bwe Sitaani naye nga beetaagayo omuntu oba abantu abagenda kukiikira eggulu mu lutalo okitegeera naye nga abantu bonna batya bakola withdraw basumba bonna batya kati kuva lwe nakyala mu ggulu waliwo kye tuyita revival oba tugiyite renewal revival okuzza obujja kati revival kusituka mu ggwanga naddala mu generation zaffe zino mutulaba nga tukyali bato naye tusituka tukola crusades abantu 15 mitwalo ne bajja okitegeera ekyandekoleddwa abasajja abakulu okitegeera abo abali mu kyaki bafuna sente mu kyaki ne badda mu byayo kugula motoka n'okuzimba ki embuto okitegeera naye nga bo bakola bukozi ki withdraw okitegeera kakati ate nga eggulu lyetaaga abantu abalumba mu mulembe guno omulembe guno mwe musitukidde abantu balinga banabbi ba bulimba nga bamumbaale nga oli wange oli weeri kikingo ntunuulira sikuliiko oyogera bibyo oweeri ani oyogera ono ayagala kutwala abantu mu kibira sanyonjo ono adda mu busibe wasitukidde abantu abanabbi ba bulimba abali wano be balidde show ate nga abakolera Sitaani bakolerera eggulu bakolerera geyeena okitegeera eggulu lyetaagayo abantu abatatya nga ffe nja kirumba ate nze kambabulire kino amazima gali nti Katonda yaŋŋamba tuddeyo naye tuyinza obutaddayo kati naye tujja kuddayo ku lwa program ze tuyina ebulanga omusamize crusade yasooka yatusindikira mukongozi omukongozi najja natusumba neŋŋamba banaye kikino baddako ne mbagamba abaana bange mwenyweze tulumbye ogwokubiri yagenda kutegeera nti bantu bano baze benywezeza n'alumba ye kennyini kubanga yasindika abaana bankubye ku katuuti nekigaana nasindika omwana abbe kamera bagitwale mu ssabo tufune accident nekigaana mukama n'aŋŋamba kola bwoti ne bwoti kwolwo lwennyini ku Sande kwe yafa bamusanga ku Lwokuna naku nnya ng'azimbye yenna ng'ali bwati atumbidde kaakati tuddayo Kibuku oba beegatta 100 oba bagenda kwegatta 100 era kyemanyi mu kasindike katambe kabatuukeko bulungi bawagale misambwa gyabwe n'emizimu gyabwe ffe tugenda kwewagala naffe tuyimirire
tukomawo terugwa olwange terugwa olweggulu terugwa twawangudde emyoyo 300 plus kati kiba kitegeeza twetaaga kati myoyo 100 kitegeeza kati mmwe bwe mutegendereza abasamize b'ekibuko n'emisambwa gyammwe n'emizimu gyammwe n'ebyokola byammwe n'ebirala biki birubale byammwe oba birala biki oba biki mwegendereze eggulu ligenda kuba mizo omusu kubanga luno lutalo nze siwaka amazima nze siwanika nakitegedde panchi nagiwulidde naye ate tukomawo nga tumaliriza nosese bakubaludde ngumi entiisa yabadde panchi nga tumaliriza tumala olutalo bulungi tukomawo waka we tumala komawo nga waked enkeera mba mpita ku Petro City e Busenga nga omuwala ankubira ngamba musumba ngamba yi ani ampita ati yamanya ddi omuwala akola ku Petro City nangamba musumba mu motoka yo mwagwe engatto wano ku mafuta nemugamba ogambye otya ntangato yagwa wano nengironda era yino wano ku pampu nagikweka kubanga namanya engato y'omusumba ajja kudda ndi mulaba paka ddi oba motoka eyo gimugendeddemu erikomawo mugamba lindako onimba ng'oyogera mazima ngamba jangu ngenda najjayo ekiveera nampa engatto yange n'engatto yakomyewo engatto nekomawo nemanya nti Katonda byabadde aŋŋamba bituufu waliwo ebintu Katonda byayogerera ng'oli mu lutalo kati ebyo mbadde sibitegeera ekirala emyoyo gye abantu beeri bakugambye district namba waliwo ebyalo babiyita bulangira bina abalangira baayo manya plaka kibuko ebyalo era obiwulira nga bitiisa bikanga era abasamize beeri bamanya nti oyo pasita twamumala anti oyo yatusinga kati pasita weeri ow'amaanyi ayina kubanga asamira era baŋŋamba oyo pasita asamira kyova olaba w'amaanyi azimbye essomero ayina n'emmotoka naye wobeera ku mazima eri amazima abapasita ndeke kubyogerako naye tugenda akolayo conference y'abapasita tugenda kweyimirira n'abantu beeyo kubanga kituufu tutegedde waliyo ebyo ebyalo nga crusade tezigendayo ge mazima naffe twakirabako naye Mukama asigala ali Mukama Yesu asigala ye Yesu ne Katonda asigala Katonda n'Omwoyo Mutukuvu asigala ng'atukulembera mu bintu byonna bye tukola so lwe lugendo nsaba abantu bonna bayimirira na spiritual purpose muyimirire naffe turinovating bino ebintu tubikole kubanga nga 23 era tuddayo iganga mwezi guno gwennyini n'omwezi gujja tuddayo ne guli tukola ki tulumba eri tulumba bwonda gw'omunaana ogw'omusanvu tulumba wano omulenzi yali linnya waggulu ku lusozi yalinnya waggulu ku Keleziya bayitawo batya nerabiddewo waliwo sente eryawo then gw'omwenda tugenda Mayuge so buli crusade zaffe zikyagenda mu maaso katusabe oba nsoke ninde katusabe Mukama nkwebaza kulwa obulamu bwotuwadde nkwebaza kulwa obudde bwotuwadde leero Mukama taata nga buno bubaka bugenda butuuka ku buli muntu leka buli muntu abeere ng'asumululwa era muntu ategeere kiki kyalina okola nsaba Mukama ogulewo nsi zaabwe z'omwoyo bakulembere bawe omukisa bawe kyonna kye baagala omwaka guno nga tegunaggwako leka babeere n'obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amin. Thank you so much go wena girabye neggwako mukulikeyo mwena mikwano gyaffe ababadde ekibuku abadde online n'ababaddeyo physically nga babaddeyo physically I salute you. Expo subscribing for now. Bye bye. Expo TV to the world.